Olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi owookubiri waakusiima alabikeko eri Obuganda mu kukuza olunaku olwa bulungibwansi mu Buganda nga luno lwe lunaku Obuganda kwe bugenda okujaguliza ameefuga gaayo ag'omulundi ogw'enkaaga. Bino byanjuddwa Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde Bulange Mmengo enkya ya leero wakati mu kwanja enteekateeka y'ebijaguzo bino. Essanyu lingi okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Olwaleero lwe lunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti ya bulungibwansi ya mwaka guno 2022 mu Bwakabaka bwa Buganda. Kamalabyonna ategeezezza nti olw'obulwadde bw'Ebola obwabalukawo mu ggwanga kw'ossa n'okuwabula okuva mu bakugu mu by'obulamu tewagenda kubaawo mukolo gwawamu olw'okwewala okusaasaanya ekirwadde kino nga Ssaabasajja waakwogerako eri abantu be ng'ayita ku mikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo. Kyokka tetwakoze nga bulijjo bwe tukola nga twekengedde ekirwadde ky'Ebola kye tulabuddwako minisitule y'ebyobulamu. Kyokka nina essanyu lingi okutegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye okwogerako eri Obuganda enkya ku ssaawa 6 zennyini ez'omutundu ng'asinziira mu lubiri nga tukomekkereza Ssabbiiti eya bulungibwansi n'okujjukira ameefuga ga Buganda. Awo nno mujja kusobola okulaba Ssaabasajja Kabaka ku TV ate n'okumuwulira ku leediyo. Mukuumaddamula asabye abantu ba Buganda okwongera okusimba emiti kubanga kaweefube okutwala emiti ku mikolo naddala egy'okwanjula avuddemu ebibala era ng'emiti mingi gisimbiddwa mu nkola eno. Wano njagala okuddamu okujjukiza abantu ba Buganda obuteerabira kusimba miti mu kwanjula nga omulenzi azaaliddwa asimba omuti gy'azaaliddwa ate ne bwadde eka nga bamaze omuwa omukazi nayo n'asimbayo omuti mu kujaguza amatikkira g'abayizi ababa bamaze emisomo mu kujaguza emyaka egy'enjawulo mu bufumbo oba 25 oba 5 wamu n'emikolo emirala gyonna egikuŋŋaanya abantu abangi. Agenze mu maaso n'ayozayoza amasaza agasukkulumye ku gannaago era n'agasaba obutaddirira era ng'essaza ly'e Kyaggwe linokoddwayo kubanga lye lyalidde empanga mu mpeereza y'emirimu omwaka guno. Mu ngeri y'emu ono akubirizza abantu okukola bulungibwansi nga basinziira eyo mu masaza gaabwe. Ssaabasajja Kabaka yatulabula ku kabi akali mu kumansa ebiveera n'ebicupa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.